abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddobooza ng'Osseeki President Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Gw'omupya subscribinga kona ku kadde omale onyige olobere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku the Mix Media. Ntumirako abali e Masaka, e Kenya, e Tanzania, e Rwanda, e France, kate Dubai n'embalala. N'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya Diamond Platumz byajjamu ensimbi oba ebyo byakoze mu ndongo ebyobugagga byalina byalaze aba media. Ono mukoddomi waffe musajja muyimbi dansa ate nga writer amannya g'amatuufu ye Nasibu Abudu Juma aka Diamond Platinum. Ono CEO wa Tiffany Diamonds Hotel. Tiffany Hotel esangibwawo mu kibuga Dodoma ekya Tanzania, ekibuga ekikulu ekya Tanzania, ng'alina wooteri etudde ku myaliro 5, erinako basement emu, ground floor emu, erinako shade, garden, parking yard, conference room, sauna, efumba emmere ne outside catering, nga low breakfast, supper ne lunch, soft drinks weziri, nga wooteri eno bwaguuga eri mu kale nnungi akasimbi kakolera ddala ate nga tayineemu. Ono CEO wa Wasafi Towers, eno emuwera ddala Sente buli mwezi, eriko amaduuka agage n'ag'abantu abalala bapangisa abatundirako ebintu ebyenjawulo, ng'eri mu myaliro egiwererako ddala era ng'eno moolo emuwera ddala akasimbi eri ku fulo wakati w'omukaaga n'omusanvu. Ono Diamond Platinum CEO wa Wasafi Airline, nga zino nnyonyi zitambuza abantu kubajja Dodoma, e Kenya, e Rwanda, e Tanzania, Dubai, Qatar, era nga zigiramu ddala akasente. Alina ne private jet nga ye nayo yagiteeramu ddala akasimbi akawerera ddala. Ne mu bya airlines omukulu Diamond Platinum gyali. Diamond Platinum alina bizinesi ya baasi ne mu by'entambula nabyo gyali omusangayo. Alina baasi ezisukka 30 nga zino yazibrandinga bulungi nnyo nga zibeera mu Mwanza, Dodoma ne mu bitundu ebyenjawulo. Nga baasi zino alina ezimu eziriko Platinum baasi, Kanoa baasi n'endala nnyingi nnyo, nga baasi azitereddemu ddala ssente nga tayineemu oba bbiri. Alina baasi ezisukka mu 3 nga zitambuza abantu aba bulijjo n'abo abakungu singa obeera ogyetaaze. Baasi azigiramu ddala akasimbi. Wasafi TV, eno TV eviramu ddala akasimbi ng'ekuba obulango bwa gavumenti obubwe obulanga zi bizinesi ze nga wooteri n'ennyimba ze, baasi ze n'ebirala bingi nnyo, n'obulango bw'abantu aba bulijjo, nanga somero lyange osasula y'akasente ku TV eno ate ng'amalawo 1 biliyoni ng'erina abakozi abawererako ddala, abakozi ab'enjawulo. Ono CEO wa Wasafi Bet, mwe abaagala ebya jackpot nabyo omwami ono yabiteeramu ddala akasimbi, ng'osobola okuzannya wonna w'oyagalira, osiba ku bulogoyi, obubwa n'ebintu birala bingi nnyo. Gino emipiira gyaffe gya Premier League egyali gy'ez'enjawulo akasimbi akateeramu ddala ssente mu Wasafi Bet. Diamond Platinum ye nannyini wa Wasafi Radio, eno ekuba obulango obwa bizinesi ezizze okuli wooteri, eby'entambula, ebyokunywa n'ebintu ebirala bingi nnyo, ng'erina abakozi abawererako ddala era erina n'emmotoka ezo ezibeera ku station. Erina studio ennungi ddala nga studio eno yamerero ddala akasente akawererako ddala. Wasafi Radio eviramu ddala akasente ate ng'era ne frequency namba. Diamond Platinum ono atadde ssente mu real estate, alina kalina eziwererako ddala, alina ebizimbe ebiwererako ddala nga binaagula n'atunda n'okutunda. Atadde mu real estate mu ttaka, amamotoka n'amayumba, akasimbi era akagiramu ddala buli mwezi. Diamond Platinum mu bwa brand ambassador bwamuwera ddala ssente era bumuweredde ddala ssente ng'akozeko ne kampuni nnyingi nnyo okuli zi Vodacom. Abadde brand ambassador mu byokunywa nga zi soft drinks, mu layini z'amasimu, mu ngoye, mu ngatto n'aga amasimu ogabulandinga. Singa abawo kampuni ebeereese essimu empya katale, owa brand ambassador akasimbi akagiramu ddala. Ono CEO wa mupya ya Diamond Hotel, alina hoteri ey'okubiri eyitibwa mupya
Diamond's Hotel ng'eno eviramu ddala akasente, erina swimming pools, garden, byonna ebirina. Ng'osobola otegekerayo omukolo, erina conference rooms, erina media room namba. Hotel eno naye yiye era akwatira nnyo zi video. Alina hotel ey'okubiri naye eviramu ddala akasente. Ono CEO wa Wasafi Records label ng'eno erina abayimbi ab'enjawulo okuli Lava, Queen Darren, Mbosso n'abayimbi abalala bangi nnyo. Harmonize bonna bayitibwa eno, Bazuki bonna bayitamu eno label eye ya Wasafi Records ekolera ddala akasente. Singa abeera akutegese n'ogenda n'oyimba akasimbi ne kajja mu kibiina. Diamond Platinum alina amayumba agasukka mu 6. E Kenya alinamu ennyumba, alinayo ennyumba eziwera 2. E South Africa alinayo ennyumba eziwera 2 nga talina nnyumba emu yokka. Amayumba agayina agawera mu bibuga ebyenjawulo. Mu Dodoma alinamu tobala ennyumba z'alinamu, ng'alina olwo lubiri lulamba nga kuliko swimming pool, parking yard, shade. Ennyumba eno muganda wange ng'ennyumba ezo zaamalawo ndowooza biliyoni eziwerera ddala 8. Diamond Platinum amamotoka naga gatereddemu ddala akasimbi. Omu Tanzania gayita eggaali zaaziina era akasimbi akajjiramu ddala, ng'alina emmotoka ezisuka mmotoka nga 6, ng'alina Rolls Royce eno modo 221, eno emmotoka amalawo biliyoni 2 namba. Alina BMW X5, alina Hammer, Escalade naye agirina, Jeep agirina, Golden Benz ng'eno emmotoka ya bbeeyi modo 224, TX azirina, Land Cruiser, Range Rover ng'alina mu old model ne mu new model ng'emmotoka nazo zitereddemu ddala akasimbi. Alina amaduuka agatunda engoye okuli engatto, engoye ez'abavubuka, ez'abaana, ez'aba artist n'engoye ez'abantu aba bulijjo, ng'alina amaduuka awo e Tanzania, ng'alina amaduuka ne Kenya, alinawo n'awo mu Dodoma, nawo alinawo mu kibuga ekikulu ekya Tanzania, ng'era ebyokwambala abitegeera ddala ng'emmaali agisuubulira ddala kuva bweru w'eggwanga. Alina studio ng'eno alikodingirayo ennyimba ezize n'ez'abo abantu abalala babeera baagala okuyimba, ng'osasulayo akasente ne bakulikodingira ennyimba zo n'ogenda n'okuba omuziki era akasimbi akafunira ddala. Studio talina emu, alina studio eziwererako ddala era ng'alikodinga ennyimba ez'enjawulo, ng'ate ku studio eno kuliko n'ebyuma bya bandi. Singa oba osazeewo okuyimba live olinayo concert ng'obipangisa ne bakubira n'obawa akasimbi. Singa oba olina rehearsals, singa olina by'oyagala okwegezaamu, record label oba studio eno eya Wasafi Records oba Wasafi Studio ebikolerako. Social media gijiddemu ddala akasente. Diamond Platinum emyaka egiyise 5 emabega y'omu ku bayimbi abasingira ddala okukola akasimbi awo ku social media okuli YouTube channel, ng'alina abalenzi abaraninga channel eno era akasimbi akafunira ddala. Y'omu omwami yasinga ofunira ddala akasente ku YouTube era alinayo millions z'abasubscribe wa millions z'abantu abalaba content we okuli ennyimba ze era ku YouTube okwo akasimbi akafunirako ddala. Nga YouTube talina emu, alina ezo eza baasi nga zikwasaganya bintu bya baasi, ebintu bye bya hoteri ne music we ze YouTube channel z'alina akasimbi akajjiramu ddala. Ono CEO wa Wasafi Project nga bano bali mu kubrandinga oba okulamba ebintu ebyenjawulo okuli amasimu, okuli amakompyuta, obuyito obuluma bukalimagezi. Oyagala kulambira kisaati, mpale, engato byonna babikolerako ddala. Ama-t-shirt ago ge mulaba eno Wasafi Project yebikola, neekuba enkofiira, butambaala, bikomo byonna busaati eno gundi yebikola. N'agenda n'ateeka katale abaana ne batunda. Alina ettaka eriwerako ddala kuba yo yalina Embulyaliyo Estate. Olaba okuli wooteri, okuli amayumba ge, okuli ebizimbe bye, ng'ate ettaka liri mu kibuga ne mu byalo. Mu Dodoma alinamu, mu Mwanza alinamu, e Zanzibar alinamu, ne Kenya alinamu, ne mu ttaka ataddemu akasimbi. Diamond Platinum yeetegekera ebivvulu oba ategeka ebivvulu ebibye sako n'ebyo eby'abaana balina mu kibiina. Era emabegako awo yategeka ekivvulu ekya Wasafi Festival nga kino akitegeka buli mwaka awo mu Tanzania era nga kasimbi akajjiramu ddala era nga kukolera ddala yeetegekera ebivvulu ebibye. Diamond Platinum alina plotting ezo zotobala, alina e Kenya, e Dodoma, e Mwanza, e Zanzibar ne mu South Africa ne wane waffe Uganda era mu poloti akasimbi akatereddemu ddala ng'ate agula n'okutunda n'atunda. Mu kuyimba
kuyimba agiramu ddala akasimbi era akasimbi akagiramu ddala singa obeera omwetaazi. Bino njagala kumupangisa gy'ayimbeko wano ewaffe Uganda. Ekitone nnyo atandikira mu miliyoni 3 kutuuka ku miliyoni 10 nga kisinziira wa waaba agenda kuyimba. Wano ewaffe yalinako ekivu ne ssente ze baamuletera zaali mpitirivu nnyo. Omusajja ono okuyimba akugiddemu ddala akasimbi era mu Afrika wano talina nsi gy'atatambuddeemu, talina nsi gy'atayimbyemu. Wano ewaffe mukoddomi waffe era ayimbira ddala akasimbi akagiramu ddala ye Diamond Platinum. Alina apartment namwe agiramu ddala akasente nga zino ziri mu Dodoma e Kenya e Mwanza nga nazo ziviiramu ddala akasente nga za double room. Akasimbi zikagiramu ddala nga zitandikira mu kakadde kamu okugenda waggulu nga zitudde ku 10 ku 10, 1 acre 2 acres nga apartment zino kwe zitudde. Ono CEO wa Wasafi Dance Club nga kino ekibiina ky'abazinyi. Singa obeera oyagala Vixen anaakuzinira mu luyimba bino abikola. Singa oba oyagala Vixen ng'agenda kukyeza mu video oba mu firimu ng'ezo abayina abaana abazinira ddala obulungi, osasulayo akasente ne babakuwa abaana era akasimbi akagiramu ddala. Diamond Platinum alina akeedi nnamba nga kuliko bizinesi ze n'ezo ez'abantu abalala nga ziri awo mu Dodoma era akasimbi akagiramu ddala buli mwezi. Ye mwami Diamond Platinum. Ono bw'olwayita bumuwera ddala ssente kuba yeewandiikira ennyimba ezize ssaako n'abo abantu abalala baagala okubawandiikira. Akuwandiikira akayimba n'omuwaayo akasimbi ng'awandiikidde bannakenya n'abatanzania bangi nnyo era akasimbi akafunira ddala. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gwakola okunoonyereza mu 2023 nga Diamond Platinum azitobwa miliyoni 12 eza dola, miliyoni 12 eza dola nga zazitowa mu 2023. Obudde buno Diamond Platinum azitowa miliyoni 25 eza dola mu bintu byayina e Tanzania ne mu nsi endala. Nga ssente asinga kuzijja mu bizinesi zakola okuli woteeri, moolo, obwa brand ambassador ne music media nazo azigiramu ddala ssente okuli radio ne TV, social media okuli website, YouTube nezo zo app endala nazo azigiramu ddala akasimbi. Era bagamba mbu yagula n'akazinga kalamba kaleeyo kali ezanziba nga kayitibwa Archipelago nga kana akazinga kalamba kali eyo mbu yakagula naye kasimbi. Omwami ono mwasinga okukajja bambi subscribe nga liking commenting sharing commenting following the mix media. Amanya asigadde ankose ki President Masaka City Ssaabasajja Kabaka wangale. Bye bye, mweraba, happy new year.